The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, bwetogeera kati olunaku olwaleero president waffe omulungi akkiriza n'asiima okuzimbira Sheikh Kiti ennyumba galikwoleka. Sheikh Kiti amaze okubanga agwa mikisa n'emikisa egy'enjawulo gy'afuna ennaku zino. Twalaba Sheikh Kiti nga bamuwadde emmotoka juzi wano. Kane president olunaku olwaleero asiimye. Tweyanziza nnyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, weebale kwagala nkyukakyuka, weebale kwagala mukwano gwo, weebale kwagala mbeera yonna gy'otambuziramu, weebale kubeerawo, weebale kwagala Sheikh Kiti. Ate ne Sheikh Kiti tukwebaza okubeera ku mazima, tukwebaza okubeera nga osigadde ku kigambo kyo era nga okitwalira ddala mu maaso. Tukkiriza nti oli wa mazima ate era oli wa ddala. Atwongera okutegeeza n'okujjukiza nti bwe tutambulira bwe tuti omulabi Museveni tajja kumanya wa gy'ayise, tajja kumanya wa gy'addukidde. Ffe tulina okukkiriza nti wooli tewali kigaana era tusuubira nti tujja kufuna ekituufu kye tulina okufuna. Sheikh Kiti weebale nnyo, weebalire ddala emirimu gy'okoze. Osaana nno okusiimibwa okw'enjawulo. Emmotoka bakagulidde, kakati ennyumba president agenda gikuzimbira tuwali kisinga ekyo. Manya ebigambo byo byeyogera ebigatta ku ggwanga, abantu babisiima, abantu babyaniriza era abantu babyagala. Tulinga nga tukola omulimu ogwo ogwatukwasibwa ogwawamu ogw'okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. Ebigambo ebirungi by'otubuulira, ebigambo ebirungi by'otugamba bye tugenda okuddamu ekyenjawulo kulaba nga tukyusa eggwanga lino. Annabelo mumaze osala keeki. Nzikiriza mu mbeera y'enjawulo ssebo ntuuse okusima kwange eri obumalirivu bwo. Nsaba omutonzi w'ebitonde byonna bukwongere kuba bukyetaagisa. Nenkusubirira okubeera omugumiikiriza. Ebbanga lyonna n'atuuka ku buwanguzi takuwana kuserengeta buserengesi. Then obuwanguzi bate bujja kukola makulu. Kyobula abaana basikidde bye basikidde bifundikira bibonooneseeko kuba byali byakaserengeto bafundikira babonaabona. Ebigambo byange nga mbimaliriza, omulanga gwange n'okuteesa kwange eri amagye amakuumaddembe tusaba busabi babeere bakuumaddembe so si batyoboola ddembe. Ndabanga bagenda baseeseetuka bava mu kukuuma eddembe ate okuyingirira okutyoboola eddembe. Uganda ffenna gye twandyenyumirizzaamu teyandifaananye ng'ate bakuumaddembe bwe bagifaananyizza. Kyenkakasa nti bino birina abantu abakulu abali emabega waabyo. Jeno yenna asindika abavubuka bakole bye bakola mu byambalo ffenna bye tumanyi obulungi. Jeno okola nsobi, jeno okola nsobi okusindika abantu abavubuka bafaanane nga bwe byafaanana. Twolekedde 2026 simanyi ku byali ekawempe bajenozi naddala ebitongole ebikuuma ddembe byesagala kuyita bityoboola ddembe mutusigira kifaananyi kikuwa gye tulaga. Ffenna tuli bannayuganda abakakasa nti ffenna tetujja kubeera bannabyabufuzi, tuli beetegefu tukulembera, tetulina buzibu. Naye lwaki mutulowoozesa nti enkyukakyuka mu by'obukulembeze yakufaana kuwona? Tetusobola kukkaanya bannange teri aliwaali nga ajja kubaawo olubeerera. Wama ja'alna libashari min qablika al-khuld. Bino ebigambo Allah ekitiibwa bigamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetulina gwe tutadde mu nsi nga ye waakubeerawo olubeerera. Kateekateeka amaziika go ensi oba olya bwe kkungubagire ensereke kuwummula. Abafu balimu emiteeko ebiri, waliwo omufa awummula ne wabaawo omufa awummulwa. Ffenna tulina okufa naye teweerabira nti tugenda kusinkana yatutonda. Olowooza effujjo lyonna lyokoze bannansi oba naye mu kuvunaana neyakutonda anaali mu kuvunaana. Nze siri muwagizi wa Mwami Kyagulanyi ye ng'omuntu naye oba olyawo tulina endowooza ezitugatta. Ffene waffe muzimu ku ddwa ezisinga ebbeeyi era buli muntu gy'asaana okwekwatako buli lunaku mwe muliga nti rabbana atina fi dunya hasana
owekitiibwa mutonzi waffe tumusaba mu nsi atuwa ebirungi ensi gye tunaafuniramu ebirungi erina kufaanana etya then bwe tuvunaanyizibwa ffenna okusitukiramu tukwasaganyize wamu nze ndooza tekiri leeti gavumenti eno okwetondera bonna bezeekosa ekikulu kya byonna mikwano gyange nsaba gavumenti emanye nti ekizibu ky'abannayuganda si pulezidenti kuvaako pulezidenti kutereeza kubera ne bw'anaavaako ffenna tetujja kufuuka bapulezidenti ebyetagisa okutereezebwa bitereezebwe mu byenjigiriza njogere kindeke ki mu byensoma jangu mu byenguudo n'ebirala bingi kati ate bwekutuuka n'omuntu yennyini ng'ebyobulamu bifaanana nga bwe bifaanana kati ate n'otuuka n'omuntu yennyini okube mukube nga ne gyanajjanjabirwa ate naye waafa dda then tuba tusindikibwa kufa bufi kapa ntono ku muntu naye munaye bw'ogikolako effujjo etuuka ekiseera neva mu bwakapa mbadde sigeraga nti ye neva mu buntu ensigala envudde mu bwakapa kati tuleke kunyigiriza kapa kutuuka kuva mu bwakapa kuba yegalaganda gavumenti erina okukyuka ekyo si mu bubi kuba tikuba kukyuka kwa gavumenti neno teyandiize kati eri mu buyinza tuyambagane wakati mu kiseera nga kituse ekyobukulembeze okukyuka tusigale nga buli muntu akyasobola okunywa ku tuzzi tusigale nga buli muntu akyasobola okubuuza ku munne jano we nalagira ensi ekubwe era ng'oteeseteese ne 226 bwe bigenda okutambula saagala kubuuza nti olina abaana bw'oba balina bali luddawa era gye bali bwe baba bali werwa ggwanga kati baafuuka beeyo si baawano bw'oba olina abaana tolina baganda bo weekosa n'okosa abaana bo n'okosa n'abooluganda lwo manyi nti bino bw'obyogera bwoti naddala ffe bannaddiini batulabira ddala ng'oyingiridde byototeekwa ninjagala okubuuza nti oyo abayogera bwati abayogerangaani ayagala otubulira nti yalina otubulira biki bye tulina okwogera biki bye tutalina kwogerako then nze obwomba munnayuganda ddi ebigambo byange mbyogeranga nze alaba nga mu nsi sigwanidde kuba mutabula obutwa guntedde yadde nkakasa nti ate oyinza okunsooka obbulya bino layisi gwentega butwambulye nawe akapikika kwambala era tusinkane kati ndoza teweekooya sigwe wantonda tonkolera programu kuba nawe teweyinaako nteekateeka ebigambo byange byandisinzeeko awo naye tuli beeraliikirivu nga bannayuganda nze ng'omu ku byabadde ekawempe bwe tusiga ekifaananyi kya biki bitwolekedde mu 2026 n'owulira minisita n'omutendo obukugu n'obugezi n'okwagala eggwanga lye mbu waliwo emmoloka z'amayinja bantu bagezi bannaani ng'ayogera ali siriyaasi alina musajja mukulu bajenos naddala ebitongole ebikuuma ddembe byesagala kuyita bityobola ddembe mutusigira kifaananyi kikuwa gye tulaga ffenna tuli bannayuganda abakakasa nti ffenna tetujja kubeera bannabyabufuzi tuli beetegefu tukulembera tetulina buzibu naye lwaki mutulowoozesa nti enkyukakyuka mu by'obukulembeze yakufaana kuwona tetusobola kukkaanya bannange teri aliwaali nga ajja kubaawo olubeerera wama jaalna libashari min qablika alkhuld bino ebigambo ekitiibwa bigamba muhammadin sallallahu alaihi wasallam tetulina gwe tutadde mu nsi nga ye waakubeerawo olubeerera kateekateeka amaziika go ensi oba olya bwe kkungubagire ensereka ekkuwummula abafu balimu emiteeko ebiri waliwo omufa awummula ne wawaawo omufa awummulwa ffenna tulina okufa naye tewerabira nti tugenda kusinkana yatutonda olowooza effujjo lyonna lyokoze bannansi oba naye mu kuvunaana neyakutonda anaali mu kuvunaana nze siri muwagizi wa mwami Kyagulanyi ye ng'omuntu naye oba olyawo tulina endowooza ezitugatta ffene waffe muzimu ku ddwa ezisinga ebbeeyi era buli muntu gyasaana okwekwatako buli lunaku mwe muliga nti rabbana atina fi dunya hasana owekitiibwa mutonzi waffe tumusaba mu nsi atuwa ebirungi ensi gye tunaafuniramu ebirungi erina kufaanana etya then bwe tuvunaanyizibwa ffenna okusitukiramu tukwasaganyize wamu nze ndooza tekiri leeti
gavumenti eno okwetondera bonna bezeekosa ekikulu kya byonna mikwano gyange nsaba gavumenti emanye nti ekizibu ky'abannayuganda si pulezidenti kuvaako pulezidenti kutereeza kubera ne bw'anaavaako ffenna tetujja kufuuka bapulezidenti ebyetagisa okutereezebwa bitereezebwe mu byenjigiriza njogere kindeke mu byensoma jangu mu byenguudo n'ebirala bingi kati ate bwekutuuka n'omuntu yennyini ng'ebyobulamu bifaanana nga bwe bifaanana kati ate n'otuuka n'omuntu yennyini okube mukube nga ne gyanajjanjabirwa ate naye waafa dda then tuba tusiirikibwa kufa bufi kapa ntono ku muntu naye munaye bw'ogikolako effujjo etuuka ekiseera neva mu bwakapa mbadde sigeraga nti ye neva mu buntu ensigala envudde mu bwakapa kati tuleke kunyigiriza kapa kutuuka kuva mu bwakapa kuba yegalaganda gavumenti erina okukyuka ekyo si mu bubi kuba kukyuka kwa gavumenti neno teyandiize kati eri mu buyinza tuyambagane wakati mu kiseera nga kituuse ekyobukulembeze okukyuka tusigale nga buli muntu akyasobola okunywa ku tuzzi tusigale nga buli muntu akyasobola okubuuza ku munne jano we nalagira enseekubwe era ng'oteeseteese ne 2026 bwe bigenda okutambula saagala kubuuza nti olina abaana bw'oba balina bali luddawa era gye bali bwe baba bali werwa ggwanga kati baafuuka beeyo si baawano bw'oba olina abaana tolina baganda bo weekosa n'okosa abaana bo n'okosa n'abooluganda lwo manyi nti bino bw'obyogera bwoti naddala ffe bannaddiini batulabira ddala ng'oyingiridde byototeekwa ninjagala okubuuza nti oyo abayogera bwati abayogerangaani ayagala otubulira nti alina otubulira biki bye tulina okwogera biki bye tutalina kwogerako then nze olwomba munnayuganda ddi ebigambo byange mbyogeranga nze alaba nga mu nsi sigwanidde kuba mutabula obutwa buntege yadde nkakasa nti ate oyinza okunsooka obbulya bino layisi gwe ntega butwambulye nawe akapikika kwambala era tusinkane kati ndoza teweekooya si gwe wantonda tonkolera programu kuba nawe teweyinaako nteekateeka ebigambo byange byandisinzeeko awo naye tuli beeraliikirivu nga bannayuganda nze ng'omu ku byabadde ekawempe bwe tusiiga ekifaananyi kya biki bitwolekedde mu 2026 n'owulira minisita n'omutendo obukugu n'obugezi n'okwagala eggwanga lye mbu waliwo emmoloka z'amayinja bantu bagezi bannaani ng'ayogera ali siriyaasi alina musajja mukulu ng'alina ku ddala lya baminisita gavumenti wabula oba bisanyizo kikwe basinzira okulonda baminisitasi bwe beba byebyo nyina n'abalala abagezi abali mu layini eyo abagulidde kati byonna bitukalubiriza kuba abo bwe baba mu layini y'abateeseteese Jeno Muhoozi naye atukwatemu then olwotuba tulagawa Jeno Muhoozi bwaba ayagala tukwata mundoozi atukwate bulungi ng'era omuntu omwami ayogereza omukyala ayogereza omukyala akuba mukube then olwotuba tulagawa ebyange tebijja kusukkakaawo mbebaza